Ebya Haji Ali bikyalanda ekyokuteebwa kirabika nga kikyazibuwadde akatambi nkalina mu maaso awo ate fulufiga kyakoze Tamale Mirundi Junior kika akatambi nako ngenda beera nga nkakulaga buterevu. Nkusaba olaikinga video gwa atanaba kulaikinga nawe atanaba kusubscribinga ku mukutu guno ogwa Jika Media nkusaba oberenga osubscribinga ku saawa eno yennyini kale kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kuba mulumirirwa Haji lwaki mwasooka kumukozesa ndagaano ya byanfuna era mwali temuva kigo paka endagaano lwe yamala okunywera mwe ne mutegeera waabajjiramu. Bwe muba mulumirirwa mbokositi z'amawulire mobilization mbwera bw'aba avuddeyo kino kyekyaffe mwenga mwategeera bwe mufuna mu musango guno. Bwe muba mulumirirwa ddala lwaki by'ebyobugagga n'endagaano yammwe erimu ebyenfuna naye nze ndabya muwabya buwabya kuba emisango gya capital offense gyonna naddala omusango nga gwekuusa ku kuleepinga omwana oba okwagala omwana ow'obuwala olina kukkaanya n'abacomplainant gavumenti n'ebulwa omujulizi ye shortcut yokka naye bw'okkiriza ogende mu cross examination ogende mu kuwoza n'omwana ng'akulumiriza mwekyo temukimanyi mwolw'okuba mwafuna we muviiramu nti Haji bw'avaayo kino kyatunda kumbe bulijjo muli mu bizinensi. Ffe tuli eno tugamba nti bannange twerumya omutwe mwe muli mukola endagaano yammwe erimu ebyenfuna gemaanyi gano ne TV zine zitava mu musango zino mulina percentage yammwe. Omwana yangambye mwali temunava kigo ng'endagaano tennaggwa nga temuva kigo ne Kasaya mala okussaako omukono ne mwagadde ssente bantu bange n'omusajja yeetaaga okutuuza ne famire ye okulaba bw'asonyiyibwa. N'omusajja yeetaaga okwenenya mu maaso ga mukyala we naye munoonya bwe mumubba. Kiki mutalaba mu kino? Kale singa munoonya justice yandibadde ya mwana kuba n'obujulizi bwennyini weebuli. Bantu mmwe lwaki mwagala ebyenfuna? Nze neewunyanga nnyo maama TV ezitava mu kino TV ng'obudde zirina bungi mu musango guno ku misango gyonna egibadde mu community wano. TV etaakiwa by'ab'amabaati n'abakulu tebabyogerako ne mu kooti tetwabalabayo n'abazze babba ssente z'eggwanga lino n'abantu abazze babonyabonyezebwa bantu baafa ekiteezi baakola ki nga tetubalaba mu makooti nga muli balooya balungi. Kumba awatali ndagaano temuyinza kuyingira musango gwonna. Kasita Haji mwamumala n'akulukunya ebbali nti kasita nfulumayo bwenti nga mukizannye ekizimbe kyange ekyawano. Bantu bange Haji ati mubbi naye nammwe muli babbi. Nze nkubuulira Haji ati mubbi nzikiriza naye nammwe muli babbi kubanga genfunye okuba nti Haji mwamukozesa endagaano ey'okufuna mu musango guno era ne mumunnyonnyola nga bwe mugenda oteekamu amawulire na buli kimu muvuge omusango. Mwe muli ku bulango mwe muli ku bizinensi ffe tuli eno tubonaabona na justice wabula Katonda yali basasula naye nange mbadde mbeewuunyiza amaanyi ge muteekamu ennyo ku bintu byonna ebize binigiriza abantu wano nga temuvaayo naye ntya ne kasita nategedde ndi mulinayo endagaano ey'ebbali nti omukulu bw'afulumayo alina kyatunda mmwe oba lwaki temukitwala butwazi aba mugenda nakusenguka mudde ku bizimbe bya Haji. Haji ati mubbi naye nammwe muli babbi lwaki Haji mwamukozesa endagaano. So bantu bange okugukyayimiridde awo endagaano gye mwakola ne Haji. Yes, inateera nkujjukiza tikujika media kwokyali munnangera nenkusaba n'obwewombeefu gwatanaba kubeeranga osubscribinga genda maaso osubscribinge ku sawa eno yennyini nera video eno nkusaba obeerenga mwana tu ogimpeera like oyo nno gwova okulaba ye mukulu Calvin Kayanja talina kigambo kiwoomu kyonna eri abatiimu Haji Ali. Calvin Kayanja mukusookera ddala yali agambye ensonga kazeesonyiwe ensonga kaziveemu naye ennaku zino ensonga yandibanga mwana tu yaziddamu.
ensonga nno nga bozirabye ye alina ekintu kyasimbyeko essira mbu abatimu Haji mbu abo be mulaba abasinza okubeera nga bassaawo nnyo pressure abasinga okubeera nga boogera nnyo nti balina we bafunira mwabalowooza nti abantu abo boogera naye nga tebalina we bafunira ye Calvin Kayanja ategeeza nti Mwanattu balina we bafunira era agambye mbu Haji mbu baamukozesa dda endagaano nti essaawa yonna waafulumira balina okubaako n'ebimu ku by'obugagga bye n'agamu ku maka ge batunda basobole okubeera nga Mwanattu beesasula. Agambye nti ebimu ku by'obugagga bya Haji byateekebwa dda mu ndagaano nti waafulumira bw'ati we bamulwanirira n'ageza n'amalako n'awangula n'afuluma balina kubeera nga ebimu ku by'obugagga bye bitundibwa basobole okubeera nga bano abali mu kumulwanirira ku social media Mwanattu basasulwa. Mbwe era tebali mu kikolera bwereere wazira bali mu kubeera nga bakolera ssente oba n'ebyo ebyabasuubizibwa nti waafulumira bajja beera nga babitunda bwe batyo babeere nga munnange basasulwa. Bigambo bya mukulu Calvin Kayanja si byaffe nga omukutu ogwa Jika Media naye nga ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu. Gwe kirowoozaako kigenda mu comment section naawe bw'otyo obeere nga munnange ate otuwa endowooza yo ku ebyo ebyogeddwa. Ate bwe tweyongerayo ye omukyala Full-Figure atabukidde Tamale Mirundi Junior akatambi kengenda okubeera nga nzizaako okukuzannyira ate n'oluvannyuma tubeere nga tweyongera maaso. Wandibadde wetereeza noko nojjamu amanya amavulu ago notekamu amanya amalamu bujima bagenda muzika ku kijja kyewamwe era tayagala azikibweyo gwe kola essabo yakola church kuba essabo likuli ku mutima kola essabo nawe osoloze oba kola church oba olina Katonda oba temumwagala lwaki mumuwuliriza yo baki mumwogerako buli kayogera ne bakakuweereza kakati oba temumwagala oba mubi baki mwogera abasumba abalaba buli mu kibuga tumanyi ne beboogera ndabona omwana wa mufaina ayina ebizibu bimumala ali awo kirereze adda ku bujingo namutematema bujingo genda kebweru kope wa pasta banno tola pasta gundi tola pasta kakande yasinga amanyi wano gwane agambye nti yamusingira amanyi yamanyi ogapimira kuki yamanyi ogapimira kuki mukubye bujingo n'abagoberezi bagwa wuwe ekyo kibawe mwatuka n'okkuba obutebe obukalu ye kati gweyogera nga ninga n'amasabo g'abalema ebyokola byabalema okutereza twatuka mu kuzika kitawe ebyokola byali ebyonzira byabalema okuwonga okutereza oli ku bujinga ayina Yesu naye ng'obuzika tewaziika waga nziike nkola yo kinaawe abo baba nzimala gazunga wagano nziike kinaawe birinde ebikolimo by'abasenga abo birinde Yes, buterevu ku Jika Media kwokyali era nga nkujjukiza titewerabira kubeera nga Mwanattu osubscribinga nga n'okulayikinga video eno nako kwotadde. Kakati no nsonga tukyali muza Full-Figure ne Tamale Mirundi Junior nsonga nazo zikutte wansi ne waggulu. Olutalo mu makati ga Tamale Mirundi Junior ne Full-Figure nalwo abalumanyi mulumanyi sirupya luviiridde ddala kuva mabega myaka mingiko naye nga bano bo buli we bafuna omukisa gwa TV oba omukutu gwonna babeera bayina okweyisaamu eggaali nga bulijjo ekyo kyo si kipya wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kansubire omukyala Jennifer Full-Figure mumwewuliriddeko mu bigambo bye ng'ayisa mu Tamale Mirundi Junior eggaali gye buvuddeko mwenna mukimanyi nti waliwo ebiri mu kubeera nga Mwanattu bigenda maaso bye bya Pastor Bujingo era nga byatandikira ddala mabegeeri mu kukigambibwa nti waliwo omukyala amanyikiddwa nga Irene eyafiira ku chaachi eya Pastor Bujingo gye yali agenze ku overnight nga bino Pastor Bujingo teyavaayo kubeera nga abyogerako. Mwanattu ekyanyiza ba social media in-laws bangi ne batandika okubeera nga beebuuza
ebibuuzo biyitirivu naye nga ekyo kyasiikula olutalo era nga wetwogerera kati era olutalo lukyakwatidde ddala wansi ne waggulu era nga mwolwo olutalo mwennyini Tamale Mirundi Junior ye agamba takkiriziganya na Pastor Bugingo era nga bwe mumanyi nti olutalo olwo we lwaviira ddala eri ku mukyala Irene yafiira ku kyaki waliwo n'ebirala Pastor Bugingo byagenda maaso n'okkola ebyanyiiza nnyo ba social media in-laws nga muno mwe muli ne Tamale Mirundi Junior byebyo by'okubeera nga yavaayo n'asaba essaala eyali enkambwe essaala eyabeera nga munnange enyiiza buli muntu yenna ku mukutu guno gwa social media era bw'atyo Tamale Mirundi Junior yavaayo naye essaala eyo n'agyogerako naye mu njogera gy'ayogera ng'owulirira ddala Pastor amwekokkola era n'amusabula bubi nnyo kati ebyo bye bimu ku byanyiiza abakyala nga bafulufiga era y'ensonga lwaki akatambi ako kova okulaba ebigambo ebirimu ebyogerwa byogerwa lutalo lwa kuyisiŋŋanya bigambo Tamale Mirundi n'asabula ne fulufiga n'asabula kwegamba embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo naye nga katambi ako koolabye fulufiga okubeera nga asabula Tamale Mirundi Junior essaawa eno n'amulangira ne kitaawo okufa nga yali amwegaanyoledde kwe kubeera nga ayogera ku Pastor Bugingo mu ngeri esabula mu ngeri egezaako okubeera nga ate mwanattu erabisa ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde saidi zeeyo naye nga weekumire bwekumizi ku mukutu guno gwa Jika Media mawulire tujja beera nga tukyakomawo na mangi nnyo ddala nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge tewerabira kutandinga on notification bell yo botelevo jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo botele video no jja kubeera nga ugimperedde like mwabatobira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.